weekend tejja kuggwako ng'abantu abamu be batrendinga bokka waneeno tujja kukola bakiyita batya balancing the boat. Yes, we are balancing the boat. Ebifaananyi ebyo nabyo byatambudde nnyo over the weekend. Simanyi lwaki nja kiddamu, simanyi lwaki byatambudde nnyo naye ng'ebifaananyi ebyo byatambudde ebya Rema Namakula, the beautiful Rema Namakula, mukyala doctor official, mukyala doctor Amuza Ssebunya. Yes, naye no Rema Namakula yeeyongera okula ne yeeyongera n'okubeera ng'ayimiridde, olabira ddala omukyala ng'ayimiridde waloba neeno ng'omuntu buli we yeeyongera okula olaba ddala akula naye ono buli Rema Namakula we yeeyongera okula olaba kidda buto. Oyinza ogamba kirina emyaka 21, oyinza ogamba kirina emyaka 22 ki Rema Namakula ekyo. Yes, oyinza ogamba kyakamala senior 6 oba kikyali ku university waliwo course gye kikola. Kati Rema Namakula abeera akola course, akole course ki? Rema Namakula singa yagenda ku university yandikoze course social science. Yandikoze course ki hotel management and hospitality bagiyita batye catering nedda. Rema Namakula yandikoze course ki? Anyumira course secretary yo. Rema Namakula n'amala abeera secretary, abeera agenda gwa mu mbiza z'ababosi. Abeera agenda gwa mu mbiza ababosi. Kwa eyo dimpo neyo smile secretary yo nedda. Rema Namakula yandikoze course ki eyinza omunyumira awo. Commenting awo wansi mu comment section. Naye okusinziira ku ngeri Dr. gyalabiriramu mukyala Dr. Rema Namakula, olabira ddala ng'omukyala ayimiridde. So wano kwa Max Media ebifaananyi ebyavudde ennebbi over the weekend byasinze nnyo okubeera nga bitrendinga konze katukole balancing the boat neeno nayo tusobole okubeera nga tukwatayo, atakulekera tomulekera eri waagira eri naawe ng'ogira eno. So wano kwa Max Media tubalansinga boat mbadde nnina okuyisaako ne ku side endala ndabe ki exactly ekiriyo nga we nagambye omu linnya erimu terinza kuva mu linnya lya muntu mulala. Wano kwa Max Media tegenda sigala tukuwa updates, kyonna okukola subscribing and notification bell, ebisigadde obitulekere.